Lukunjiri tuli lukunjiri eno mu lusozi pulezidenti oyo abawana emotoka zaffe zino okuyita kati tukolawo bukozi tambuza bigere kilomita eziwerako ddala motoka nga buleki zonna ziwunyabuunya kubagana amakubo abakulu banaye mwena muyiteewo lugenda kugwayo nga temunayitawo Eta salaria salibeni. Awote. Aha. Yangu. Eyo naye somosa. Za polisi zibasembayo. Ata muchibi aliye mabega na yeye yosomosa. Sire ajja Nga tubijja mu kibi ye. Ate mabega ya. Moto wala ngatubichawo mchibi. Leta kakainja. Leta kano ka flat. Maturi ba bosa. Wetyo gye batambulidde olunaku lwaleero Lukunjiri Kanungu eyo nno Kanungu wabaddeyo ko baminisita bawererako ddala ate ng'ab'enkizo kutandikira ddala ku Honorable Amama Mbabazi yaliko minisita ebbanga ddene nnyo naye munnange ebintu tebinnaba kubanga oba oliawo bitambula ng'abantu bwe bandisuubidde esaba ya kakati balinayo minisita omulala Dr. Chris Balyomunsi naye nga munnange ebintu era nkusobola okugamba nti wotuuka ku bintu by'enguudo waliwo parts wotuukako n'ogamba nti wano nayo tuli mu Uganda naye nga mu butuufu tuli mu Uganda embeera mugirabye era ebibaddewo byonna njogere kindeke ki byonna mubyerabiddeko n'agammwe nyinza okyogera bwe ntyo mubyerabiddeko n'agammwe bibadde byakuva mu mmotoka tambuzaawo ebigere era ngeri gye bali ba foot soldiers kubadde kutambuzaawo ebigere ne mweyongerayo awo nno balyoke oluguudo batetenkanye bakwatirire emmotoka ziyitewo finale bayisewo era babadde batuuka ng'abantu babalindiridde n'essanyu abaana b'amasomero wakiri bawulireko ebigambo ebimuvaamu nga womanyi yetadisappointinga era bw'atyo n'abasuulirayo ku bugambo. Flag, okay, bye. Be good children, okay? Yes. Be good children, okay? Yes. Listen to your teachers, okay? Yes. Study hard, okay? Yes. Have good manners, okay? Yes. And when you grow up, you become responsible citizens, okay? Yes. Okay, bye. Be good children, okay? Keep for power. All right, thank you, bye. Hey, umbrella, Kolachi.
bano abaana basobole okusoma obulungi mukitegeera kale okay baba good children okay yes study hard okay yes be disciplined okay kyeyongerayo kubanga tukuweereza amawulire ag'enjawulo leero Katikkiro Charles Peter Mayiga avuddemu omwasi ku nsonga y'ebijambiya agamba nti bw'obanga oli munnayuganda omutuufu ng'ozze ng'ofolowinga ebintu by'ebijambiya bino nti oyinza okwebuuza lwaki byo bikomawo mu budde bw'akalulu nti akalulu bwe kaggwa nga bisirika emyaka 5 weggwako nga todda mu kalulu era ebijambiya ne bisituka nti lwaki ebijambiya bibeerawo nnyo mu kalulu obanga tukagendamu obanga twakakavaamu ab'ebijambiya emyaka 5 baba bawagala jjambiya baba bawagala byambe kijja kitya nti akalulu kaba kaakaggwa ebijambiya ne bivaayo obanga tukagendamu tewakyaliyo bakessi abaketta bamenyi b'amateeka edda mu poliisi waliyo ekitongole nga bakita special branch oba kati kyaddawa omulimu gwakyo kubeeraawo nga baketta abo be balowooza abagenda okumenya amateeka ne babakwata nga tebannagamenya kati baba bawagala ebijambiya nga tebabalaba lwaki tebababuuza ebijambiya muwagala byaki nga toli mu kinjaaji lwaki owagala ejjambiya emu ku emu naye katuulira batemaatema abantu bakola batya mu Kampala wa tusaba ab'ebyokwerinda babakette babakwate ng'ejjambiya tezinnajjako bantu mitwe okunoonya akalulu okw'omulundi guno kubadde kutambudde bulungiko kyokka twawulira okukwata abantu era ng'eyo ate ennaku ntono emabega abalala baakwatidde eyo Mwankole embalala eyo ndowooza mu kalulu ka 221 obusambattuko bwasukka era abantu bangi battibwa ku mulundi guno tubadde tussa ku Kikkowe nga tetulaba nnyo mitawaana naye Mwankole nalabye abasirikale abasikambula omuwala ne bamwambulamu n'engoye nabadde ndooza nti oba omuwala oyo yasudde omwana mu kayu omanyi oli bw'azaala omwana n'amusuula mu kayu abantu ne bamukwatako ku byalo eyo mumanyi ekibeerawo naga nti oba yasudde omwana mu kayu oba yawadde ebbabutwa kiki ekyambuzaamu omuntu engoye musango ki ogwambuzaamu omuntu engoye ate nga mukazi tebatya kwesittaza baana twalabye n'abasajja be bawalabula nabadde ndowooza oba batemu omanyi abatemu ssebo bwe mukwata omutemu mulina omumunyweza tagira n'asumattuka n'agenda atuga abalala naye bano baabadde batemudde ani kale tewali nsonga ebakwasa bwetyo amateeka gagamba abakuuma ddembe okukuuma ekitiibwa ky'oyo abazizza omusango ne bwe baba bamukwata kale mu biseera bino ebyakalulu lwe tusinga okwetaaga obutebenkevu ku ludda olw'abawagizi naye ne ku ludda olw'abamukuuma ddembe otunulamu Katikkiro agambye nti obudde obusinga bijjira wabiri edda nga twakamala kalulu oba nga tugenda mu kalulu lwaki piriyodi ezo ensonga z'ebijambiya oba ab'ebijambiya bano bwe bakomerawo ate nga kituufu oba ng'ozze ng'ofolowinga ebintu bino luli baasiba bawonalebo Ssebannyana twali tukola ki twakava mu kalulu bwe baabireetera nti simanyi baatuula ne bateesa ebintu ne bubeera weebityo okitegeera kakati essaawa ya kakati tugenda mu kalulu era nti bikomyewo awo nno watadde question mark n'agamba nti mwekube mu mitima nammwe mwefumiintirize mulowooze ekintu ekyo ebijambiya bino lwaki lulina piriyodi bwetyo
Sawa wetulinde nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulira g'enjawulo wano mbadde ndiyawo ne zireeta Kasuku ng'alina ensonga za Florence Nampijja n'eŋŋamba munnange nange neetaaga okuba nga ntegeera kiki ekigenda mu maaso oba kiki ekyaliwo kakati bibino. Nabadde ndi eyo omwana nampa bwino naŋŋamba Nampijja yali yasaba liivu nga bajaapulovinga kati bye bajaapulovinga ate n'ateekamu ne medical leave nga medical leave teraga ddi lwanadda kwega ndowooza nga alinamu issues ze nga ayagala kgenda ajjanjabwe oba proposal nno baŋŋamba yabaawo yabaawo naye si mu ngeri eyaffe gyetumanyi so ne tukusanyukirako nnyo njagala nnyo. I love that she loves to keep her staff private and in wanting to keep the staff private fe abanoonya amawulire tusobola gaana ganoonya kati nawulidde mbu the proposal happened but I'm not so sure naye ate yagimpadde kyaliiwe. But that's not why she left. So when she asks for medical leave, I think the questions were so many. Wachi, chino, harimba, oba chichi, oba chino, oba chiri. So omukyala n'awulira naga nti ate nze ayagala okugenda okunzijanjaba. Ate bataddewo embeera nti nnimba. Wachi nsaba liivu kati, wachi nkola bwe nti. Sima babosi be mubali bamugamba sima balina bye baali bawulidde oba byali biki. Omukyala n'agamba maani n'emyaka giigi eno 10. Oluusi you feel sorry for people. Ebino byatuuka ku Uncle Patrico baava mu kalulu nga bamaze okukamukuba ate olowooza CBS yali eyagala omuzza amangu ago. Okwegayirira okwali awo okumanyi nga bano bonna bakyalibe Abe Mukiibi Sendi beegayirira management omusajja akomewo akole. Essimu zaavuga mbu paka Lubaga agana omusajja affe mumukoze mutya era okumaliriza nga ndowooza baga kamalegga. But I think the whole experience gye yayitamu awo n'agamba I think when the opportunity came for him to vamush n'agamba kampitemu. Oba ebyo ebintu bibeerawo nnyo naddala sijja kwogerera businesses ndala but oluusi ngamba nina mukwano gwange namugamba munnange si bigambo byange nze mbaawo just okuba nga nkutuusako amawulire gatambula era nga mpola mpola tukyagenda tubadde tukyaliawo era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Waliwo wanene omubbi aluguddemu mbaludde ng'atugomya abantu naye ku mulundi guno yagenza okujja te yetwalire ku byataakola. Okimanyi kwabadde wakavaano nga twakabyogerako tubadde twakabyogerako ne ngamba omusajja gwe nakuzuukukira kino ne nga nja kulaba yanyononera Sande namba okitegera ate nga namukubidde leero banya abantu obadde onaakomawo kirisajja kyanziba ku Sande makazu jangola omusajja tumukutte Kusande yanze twala abi ndade mumanya tunapata kamera kati abadde ayitele nemutegera muri ku business z'abantu abeeyiya okitegeera kakapito tukasonda busonji batupye mutumazeewo Malayo tewali mbozi luli abadde talina mbozi ati wakyalina embozi malayo va ko lyaffe malayo ati tunyumya ki naye ati ng'abadde tajja kunyumya mbozi yandise embuzi kyaliyo malayo
Mala administration wanajiga beroji mule. Na nyumize era ne mu ntwala. Yene zikavayo kwemtieni. Ngoma nyimbo taka mpijeka mpina musaza. Alono wajja kwawe. Kati yali akagenda manti kamera musimu. Yanga mtula bwete ngamasayo. Nakalambira. Namugambye ndeka. Ate era kitegeereddewo kasanda bye kasaba munda kitegeereddewo ekijja. Oyo tabannyonnyola tambula otuvira ne tuviira. Temudamu kubba abantu. Osade tuzironya bunonyo zifuna. Oli musajja mukulu. Chona. Omusajja omukulu obbe. Oyina n'abazu. Abali abamulezi. Mulabye n'enziruka n'endobero. Mulabye ali ng'ayita eri bwati. Tinabadde abatugumya nnyo ku mobile money. Obadde okimanyi nti ababbi ba mobile money bano baba smart, very smart. Ate no baba bavuga emmotoka ziri enkambwe. Ajja ku mobile money n'omutunuulira n'ogamba nti onangamba obukadde obuna mu butuufu kwe buli. Era ng'ali smart bitya babeera bakutte amasimu ag'ebbeeyi. Era n'atuuka n'okugamba nti munange njagalako obukadde 5 waneno ku ssimu. Nakuwa n'ennamba n'oteekamu. Nekulaga nti munange sente kweziri n'omugamba confirming ateka mu pino confirming awo nakakutema nti munange omuliro esimu eweddeko omuliro. Abo balina amagezi naye oyo bamuguddemu era essaawa yakakati yakwatiddwa. Bagamba baludde nabo nga bakola kindowooza nga bamulaba nga abatogomya ku mulundi guno bamugamba nti totulaba. Tukyali awo Kasuku n'aluleeta olutalo mbuluvaawa olwa Bebe Cool ne mwana mulenzi Palaso oba Ankopi. Anti ye Kasuku aba alumanyi bulungi. Bibino. Together and feel. Nozoli bwe yamukubira halo. Owa yakasente kanga k'ekiwaatule n'amuteerako Bob Marley. One love. Let's get together and feel alright. Mayi Palaso mu kutandika yali agenze kuyimba mu campaign eri. Noza oba yali alowooza bajja mugamba alo where are you Japan bisajja byakuba kali nabo bagamba bagenda nabaabwe batambula nabaabwe sajja kuva olwo teyadda mulabika mu campaign nti yagaye mwamubanja Bebe Cool ali ku Lofiti. Lofiti kigwe kiki kyonyumye omumanyi oyo. Awo tomunyongera. Oyo omusajja nali namugoba. Olabanga bondeetera musajja o. Oyo namugoba emyaka nga 8 emabega. Nemba ndi ne Kamili nangamba ono muganda wange mukwano gwange tubadde naye. Muri conciliation Kamili n'ategeka n'esso y'abamayanja ey'ekiwaatule. N'abansikirizo muyimbirako nga bosi wange yangambye. Ate na bosi wange bwalwala ate n'agenda ne wizo n'ensigalawo nzekka. Sebo ogusajja ogwo nengena nenguyimbirako ekiwaatule egwansasula egwankubira yadde essimu enneebaza. Ate ngenda okulaba gunzijonkera nenga kati ono Bebe Cool Baby Cool oba ku mubiri gwe baby yaliwa oba bugere oba lubuto ninga kati ono Bebe Cool anjogerako kisookera ddala jimu gyakolera kati eyo nayogedde byaki mbu baby kyekirubuto oba bugulu naye bannange nkugambye Nga tuvudde era nga tuyongerayo mawulire g'enjawulo omukyala ali wanagamba nti wotuuse emyaka 45 otandika okuba nga wejjusa oluusi decisions ze wakola ne choices ze wakola mu bulamu. When you hit 45 years, you begin to regret the bad choices you made in life. Kanga be bad choice example gyenyinza okubawa. Abantu balowooza bad choice twogera ku bufumbo biki njogera bad choice nga zizo bikwata kugwe. For example, abantu abali kind, abantu abayambe nnyo, bagaba ne bagwesa n'asigala nga talina n'ayamba oli ekiseera kituuka around 45, 46, 47 you begin to get a calculator ntandika okugamba
this money I should have invested it here, this money I should have done it here. Wali omukwano gwange bwe tufaanaganya empisa anti ffenna twali bwe tutyo kuba that was me and that is still me lwakuba nti kati ndowooza nkuze nenfunamu safeguards nti I do it wisely. Naye olumu yali akaaba agamba kale benyamba bakoze bati ne bati oli nakugamba ko mperere nakugamba ko nyambe yes ng'akaaba awulire ennaku ne mugamba mukwano weebaze mukama nti ate bwe bibeereddewo ng'okyalinamu okumannyo kati singa bakukuulamu n'amage gonosigaza malibu eyali akaaba yabwatuka taaseka naga busumba otegeeza ki ne mugamba there are people who wake up when it's too late ng'amaanyi takyayinza kukola talina ne mugamba naye gwate ku myaka gino okitegeera obukunkumuka oyezeka nalo gako kankoledde nnyo. Wow. Nina ekintu kyembadde njagala okubuuzako Musumba kibadde kindiko nnyo nga ate nnyo laba abantu abatera okukyogerako. Kikwata ku sea salt. Njagala kumanya ekituufu ku sea salt. Gwe kyotegeera according to your opinion. Kyenyinza okugamba kyekimu kyemanyi ku salt. Salt is a purifier. The Bible talks about a story, I think it was either 1 Kings or 2 Kings. Abaana ba Isirayiri baatuuka mu kifo ng'amazzi gakaawa n'abagamba muleeta omunnyo n'ayiwamu. Bayibuli ga nti amazzi okuva olwo tegaddamu kukaawa. Tewaliwo magiki yaliwo awo yakwata munnyo ate tebagamba nti asuulamu ttani y'amazzi nnamba kuba ne bw'oteekamu ttani amazzi gakulukuta ne gagenda. Yali muyimbi waffe era ng'akyali muyimbi waffe omukyala Judith Babirye yalina ebintu bingi nnyo ebye tulina okumuyigirako era bw'avaayo n'ayogera ensonga bw'etyo aba alina ensonga lwaki akyogedde. Oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo mu bungi tulabutuuzikalira nnyo era